Ochalaba okwanjula n'embaga. Nkwana tulaba ku Delta TV tukole mubabadde mu Mikolo magazine business expo we mubaddemu omukyala era nga manyi omumanyi eyanyambazanga edda City Bridal. Yes, ate nga sisobolera ddala wadde okumwerabira era ngambye nsobola ngambye nina okumubuuzaako atubulira kikoze ate kakati ebintu byeyongera nnyo bale City Bridal bakikola atya simanyi sibyetyano nnyo. Bulungi Sharita, oli otya mukwano? Nkulabika bulungi. Olabika bulungi. Olubeera boto bw'obeera kati osusse. Makeup, bakola makeup. Nedda bw'otyo. Amina. Webale emirimu mukwano. Webale kusiima mukwano. Webale kubeerawo mu mwoleso gwa Mikolo expo. Kale nnyabo. Gutambudde gutya? Omukolo omulundi guno gubadde si mubi, gutambudde bulungi, abantu bafunye, abantu bedda mwe bali batambula, tumanyaganye. Omukolo gwa mulungi ddala, tumanyaganye ne bannaffe abalala be tukola nabo, omulimu gwe gumu, so kibadde kirungi ddala. Kale nnyabo, magezi goyinza okuwa omugole naddala ateekateeka embaga ku bikwatagana n'okwambala? Omugole ateekateeka embaga okusookera ddala nandimu wadde amagezi yeesige City Bridals. Ekyo nga sinaakibuusa maaso. Ekyo kituufu. City Bridals atwesiga. Ddawa ye kati. City Bridals tusangibwa ku Lom Street ku California Plaza ku first floor bw'olinnya amadaala bw'oti ku gate 1 olengera ekipande ekyaka kinene nnyo City Bridals oba otulabye awo wetusangibwa. Kati omugole nandibadde nsooka okumuwa amagezi ajje ku City Bridals, ffe tulina buli kyakwambala ekisinga mu Kampala ennyabo. Era omugole nandimuwadde amagezi, abagole ennaku zino batambula nnyo n'abantu bangi nnyo. Nandibadde muwa amagezi bw'oba olina metroni wo w'omulondedde okubeerera metroni wo oba omwesiga, funayo n'omuntu omulala ng'omu bamala naye mujja ne mutambula n'abantu 10, abantu 2, n'akomekeza nga n'ekintu ekyandikunyumidde akikulemesezza kubanga oluusi yayagala oyambale nga ye bwe yandyambadde. Bannange okwesalirawo okusembayo kubeera eri mmwe abagole. Ekyo ge magezi gembawa. Balwewo okusalawo anti ekibatera okulwawo okusalawo okwo abantu abo abangi batambula nabo ayagala amutwala egindi ate oluusi ne baba n'ebigendererwa byabwe gye babatwala oluusi baba bataddemu ne commission naye nga tebakimanyi. So abagole mbakubiriza okubeera nti beewala abantu abangi bwe batambula nabo abalemesa ebintu bingi ne bakomekeza nga ebirungi babirese ennyabo. Tweyanziza nnyo nnyabo. Batuyise katangwe tufune awadi ya Delta TV. Dijja okoze bulungi. Sooka olumyeko mujjawo mutunuulira ali mu nsonda wali mwali mwabo wanjitali maanyi mangi mwana wange sobulabye mikono leesiga ate naawe tosobola kubeera mikono leesi. bagambe kino nti gwe kennyini bw'otuukayo tomugamba nti olw'okuba nakangubi yayambala bweki ye njagala mugambe omubiri gwange Kaya kusala
Sokote ono one sembera wano mas like that kachibwe agamba nti amanyi nina matukufu Nabo mugole wange bwafaananye akalulu nga sikawulira
Bana tulaba ku Delta TV tukole mu bantu abalanze mu bantu abolesezza banange waliwo decoration company obwedda gye tuyitako netugamba baani abo banenga batimbye bulungi ne bagamba beba Jenika. Mwebale kutimba bulungi sima mukwano sibyotano nyawo bulungi nyawo wasibyotano nyawo kati mukikoze muti okutimba ekintu ekirungi bwe kiti omuntu n'abalabira ddala ng'eno tenti ya muko oba tenti ya mbaga mukikoze mutya? Okusingira ddala twebaza abamikolo events abasobozza okukola omwoleso bw'oguti naffe tusobola okujja wano okutulaba. Ffe ba Unicorn Decorators manyi ffe tukyasinza okutimba mu kibuga Kampala. Tulina decoration yonna gyeweetaaga buli type yonna gyeweetaaga. Kakyeva tubaleetedde enjawulo tugamba nti aba rustic ab'okwanjula ne tubasetingira teebo yaabwe. Abayagala emmeeza z'ebitambaala ne tubasetingira. N'abaagala emmeeza ez'embaga nga si za bitambaala nazo ne tukola kine tubasetingira. Oh, thank you. Tweyanjulireko mu bitiibwa byonna nnyo. Amannya agange nze Namuyonga Junika nga nze CEO wa Unicorn Decorators. Nze yagitandika era nze munene waayo. Yes. Omukyala akufaanana ennyo. Muli balongo oyo yaani ate? Actually tuli balongo naye tuli ba Luganda ate tuli ba mikwano. Zo abantu babwere abasinga bamanyi nti we are twins naye we are not twins. Nze mukulu we, she's my young sister. But we happen to be friends. Tubaddewo ffenna tukola ffenna buli omu alina kyahandolinga ate kati ye addayo okusoma asoma nakati ali ku UMI ayongerako amagezi ye advisor like ye buli kimu ya accountant wa business eno. Yes, but she's my sister. We work together. Yes. Ofisi ya mweri ludda wa? Ofisi ya feri ku Kampala Road next to Fidodido, former Fidodido. Kati bagiyita House of Rest. Waliwo awo corridor kirira net salamu nedda ku Arua Park. Waliwo n'ekipande ogenda kukirabako Unicorn Decorators. For sure we are real. Netulina kintu kyonna kya bulimba. We over deliver. That's our policy. Policy ya feriet we over deliver. Gwe ko twende ngono tuwaka kolo oba katono oba kanene buli mukolo tugukwata mu kitiibwa kyayo ne tu deliveringa nnyo kubanga ffe our target tukutajetinga abagenda okujja bana bagono gwoba okoledde aba avudde mu ddiiro naye abagenda okujja be bagenda okulaba ate bakwongereyo. So our policy is we over deliver. Wotuwa omukolo we over deliver. That's our policy. For sure even here you've over delivered. Amen. Ale nyabo baya kagambo kogamba abagola bakusupportinze bananga abagole baffe abalungi abatusupportinze tubeebaliza ddala okutusupportinga mwe mutubeesezaawo by the way tetwandibaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala abaturecommendinga ku balala kubanga ffe tumenga kyo nti omugole wetumukolera tusigaza that relationship nti niwobeera otambudde ng'olazeewa odda n'ogamba banaye mami Junika yakyasinze mu kibuga Kampala mbatumidde nnyo mwebale kutubeesaawo mwebale kutugabirira mwebale kutublessinga era tubasaba mwongere otumarketinga mwongere okutunda Unicorn Decorators etuke ku ntiko. Omwoleso ogufunyemu ki? Omwoleso guno nina okukkiriza nze ng'omukyalo omulokole nina okukkiriza nti tugenda kufunamu amagoba because we serve a God of multiplication. We know nti muno tugenda ku multiply bakasoma bangi abazze betujjeko ennamba batujjeko ennamba zaffe abadde tebamanyi bye tukola abantu balabye ebintu ebipya bye batalabangako mu field kubanga buli badikweta bangi bali eyo naye balina ebintu the same naye ffe wano ku Unicorn Decorators we have different deco staff n'obuba bugoye bwate betulina bwanjawulo bwotasanga wantu wonna centerpieces muziraba bibakagula mubiraba tulina ebintu byanjawulo kati abazze nga bawulabira ddala nga baagala something different and I believe I have all the faith nti bagenda kudda batuwa emikolo. I like the faith. Amen. Tumira abakuli ku mutima mukwano banange ntumira mwena abawagizi baffe abakasitoma baffe naye okusingira ddala ntumira muto wange Carol yonna gy'oli webale kumbeerera tubeeddewo for each other. Thank you for being a good sister to me. Abaana baffe bonna tubatumira abasumba bange abalungi Pastor Kiweweesi nkwagala nnyo taata wange ow'omwoyo webale kunjigiriza kusaba webale kunjigiriza kukkiriza ndabye ebintu nga bikola ndabye ebintu nga bisoboka era manyi nja kutuuka gye ndaga mu linnya lya Yesu. Amina. Tweyanza nnyo mukwano nnyabo kale bambi bannange twetaaga abakyala bwe bati abalina okukkiriza ate abakozi ate nga they over deliver. I like the word over deliver. Nange nkakopye Naira simba lero
bino byenjogera byakumwoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze